Buli mwaka lwegutuuka ku nkomerero yaagwo tegubulako bizibu bigweyolekeddemu, ne guno ogw'2022 mwattu guliko abanene bangi begututte ezzira ku mwetagenda badda, era bano mu kiseera kino embuyaga ezikaza engoye. Okufa kwa bano kwaleka eggwanga mu kuwuniikirira okutagambika, nga n'abamu we baafiira baali bakyali mu bifo eby'amaanyi mu gavumenti. Eyaggulawo Omwaka yali Profesa Emmanuel Tumusiime Mutebi ng'eyiye effumba bye baagivuunikira ng'ennaku z'omwezi 23 Gatonnya mu Lunnabuddo omwezi ogwa January. Profesa Mutebi we yafiira nga ye gavana wa banka enkulu ey'eggwanga, era ng'ono yafiira mu kibuga ekikulu eky'eggwanga ly'e Kenya mu Nairobi, gye yali addusiddwa okufuna obujjanjabi obwalowoozebwa nti bwali bwa kikugu eggwanga bwe lyali litakyasobola kumuwa. Ono yafiira ku myaka 72, era ekifo ky'obwagavana wa banka enkulu yali akikulunguddemu emyaka 21 bweddu. Mutebi yaziikibwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gwe gumu ogwa Gatonnya mu disitulikiti y'e Kabale mu Kigezi ku bijja bya bajjajjaabe. Mu ngeri ey'okwejjukanya gwolekedde okuwera omwaka mulamba ng'ekifo Mutebi kye yalimu ekya gavana wa banka enkulu eya Uganda kikalu. Wakati mu kwegumya n'okwefumiitiriza ku nfa ya Mutebi, nate eggwanga lyagwamu ekyekanga ekirala bwe lyafuna amawulire ag'okufa kwe yali omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Jacob Lokoli Olanya, nga waliwo akayita emyezi 2 gyokka. Olanya yafa nga 2 omwezi ogwa Mugulansigo nga gwe gwokusatu. Olw'embeera y'ebyobulamu oba obujjanjabi mu ggwanga enjabayaba, ng'abakungu mu gavumenti tebayinza kwesigisa amalwaliro n'abasawo baffe kubawa bujjanjabi, ne Jacob Olanya yafiira mu kibuga Seattle mu ggwanga erya America, gye yali addusiddwa okufuna obujjanjabi obusingawo ng'oluvannyuma lw'okumala ebbanga ng'ajjanjabibwa wano mu ddwaliro ekkulu e Mulago. Nga wayise wiiki 2 ng'ono afudde, omubiri gwe gwakomezebwawo okwaboobwe wakati mu maziga n'ebiwoobe, emiranga n'okwaziirana okuva mu b'eŋŋanda, emikwano ne bannayuganda abalala. Oluvannyuma Olanya ku myaka 56 kwe yafiira, kyazuuka nga yafa ekimbe ekya kansa, abasawo kye bagamba nti kyali kimaze ebbanga nga kimubala embiriizi. That was the time of the lockdown due to the COVID pandemic, and because of that he could not actually go back to Germany to get his treatment from there. And when he called his doctors, the doctors simply advised him that without now you coming here, we would want you to get in touch very quickly with a qualified oncologist in Uganda so that your treatment can actually be continued from Uganda. And that was actually when he called me for the first time, and it was a very interesting encounter. I went to his home to see him, and when I went to his home, the first thing he told me was that, "Oh, Omera, that means my brother, I'm very happy to see you." I said, "I'm equally happy to see you." And what he said, "Let us go straight to business. I have a patient who has been diagnosed with a cancer called lymphoma, and it is stage 3. What do you think I should do?" I said, Omera, this is very simple. This is the disease where I am an expert. That is actually my area of expertise, and that is my area of research as well. So you show me, where is the patient? I want to see the patient immediately. He laughed, and then he said, "The patient is myself." Dear mourners, I nearly collapsed when he told me that. Okufa kwa Olanya kwaleetawo ebibuuzo bingi okusingira ddala okuva mu b'eŋŋanda ze wamu n'abantu ab'omu bukiikakkono bw'eggwanga, nga waliwo n'ebyawulirwa nti tebaali bamativu na kye ekyatta omuntu waabwe. And many things are yet to happen. Government should be serious and explain. Government should be serious and make sure they console the spirit
of the head. If not, this is still the side. Many things will still happen. We pray for his soul to rest in peace. And our brother Olanya, if truly you are killed, let your spirit do the needful. I am not mourning in vain. I want to state clearly, Jacob was poisoned. He told me. Olanya we yafiira yali tannaba kuweza yadde omwaka mu kifo ky'obwa sipiika wa paalamenti ya Uganda kye yali yakalondebwamu ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokutaano omwaka 2021. Yaziikibwa nga 8 omwezi ogwokuna mu disitulikiti ya Omoro era mutabani we Andrew Ojoko Olanya ye yamuddira mu bigere mu kifo ky'omubaka wa paalamenti ow'essaza lya Omoro lye yali akiikirira mu paalamenti. Omukukunavu omulala atalutonze mu guno omwaka ye munnansiko Geno Eli Tumwine. Geno Tumwine yafa nga 25 omwezi ogw'omunaana nga naye yafiira mu kibuga Nairobi e Kenya. Eno yaddusibwayo okufuna obujjanjabi oluvannyuma lw'okumala ebbanga ng'ajjanjabibwa mu ddwaliro ekkulu e Mulago. Geno Tumwine we yafiira ng'ali mu nteekateeka eziwummula emirimu egy'amagye aga UPDF ge yeegattako mu mwaka ogwa 1981 ng'omu ku bayeekera abaakulemberwa Ssaabalwanyi General Kaguta Museveni, kati omukulembeze w'eggwanga lino okulwa n'olutalo olwafuggaza abasibira mu bbwa mu mwaka gwa 1986. Kino kye kiseera mwe tuyina okulwana mu biseera by'omu maaso tufune emirembe. Ono we yafiira ng'aweereza eggwanga mu bifo eby'enjawulo mu gavumenti era yaliko omuduumizi w'eggye lya UPDF, yaliko omubaka akiikirira UPDF mu paalamenti era nga yaweerezaako nga minisita mu bifo eby'enjawulo ng'ekifo kye yasemba okuweererezaamu kyali kya minisita ow'obutebenkevu bw'eggwanga kye yalondebwamu mu 2018 n'akiwummula mu mwaka 2021. Ono yafiira ku myaka 68 n'aziikibwa mu disitulikiti y'e Kazo nga 3 omwezi ogw'omunaana. Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere tayinza kubuusibwa maaso. Ono abadde kyajjaafe jjo ly'abalamu wano ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'e11. Dr. Ssemwogerere yaliko omukiise mu lukiiko olukulu olwayitibwanga Legislative Council. Ono era yaliko minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga ku bukulembeze bwa Pulezidenti Tito Okello Lutwa ne ku mulembe gwa Pulezidenti Yoweri Museveni mu myaka egyasooka era yavuganyaako ku bukulembeze bw'eggwanga emirundi 2. Ogwasooka gwaliwo bwe yavuganya mu UPC ne Dr. Milton Obote mu kalulu akagambibwa nti bakabba bubbi naye nga yali akawuuse buva. Omulundi omulala gwali gwa 1996 bwe yavuganya ne Pulezidenti Museveni wabula era teyasobola kuwangula. Ono okumala emyaka 25 yakulemberamu ekibiina kya DP nga ssenkaggale waakyo. Dr. Ssemwogerere yaziikibwa nga 21 omwezi oguwedde ku kyalo Nkumba mu disitulikiti ey'e Wakiso jjo ly'abalamu ng'ebulambale okutuuka ku mazaalibwa ga Yesu Kristo. Nate eggwanga lyazuukukira mu mawulire ag'entiisa ag'okufa kw'omubaka w'Esserere Patrick Okabe wamu ne mukyala we bwe baafiira mu kabenjedde kabusa akaagwawo nga 19 omwezi guno wali ku luguudo lw'Ettirinyi bwe baali bava Mbale okudda e Kampala. Omubaka Okabe yafiira ku myaka 64 era yaziikiddwa nga 24 Desemba mu disitulikiti ey'Esserere mu Teeso. Okuvaako mu Uganda katono n'okufa kwa Nnaabakyala wa Bungereza Elizabeth II nakwo kwasaanikira ensi yonna era neewuniikirira. Nnaabakyala yakkirira ezzira kumwa ennyindo gye zirembekera mukoka ng'obwato nga Septemba 8 kyokka nga ye kyategeezebwa nti yafa bukadde. Abantu bangi nnyo mu nsi yattu eno Uganda ne mu nsi yonna okutwalira wamu abatasobodde kulutonda wadde nga tusobodde kujjirayo bano batono nnyo be tulowoozezza nti babadde bankizo.